Kyamanyi okubanga okyatwegasseeko nze Juliet Nattezo okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva Ministry ey'amazzi ssaako n'obutonde bw'ensi. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde busibye nga bwa kinnyikagobe wadde ng'ebyo ebitundu eby'omu bukiikakkono byo bifuna enkuba era nga kino kivudde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gusenvudde okudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Nga n'embeera ey'obunyogovu gye tufuna ennaku zino eva ku mpewo empeweevu ezifuwa okuva mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa okutuuka ku ggwanga lyaffe era nga kino kiraga nti ebitundu ebyeyo biri mu butiti. Ku makya tusuubira okera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu masekkati, buvanjuba, bugwanjuba ssaako ne mu bukiikakkono. Wabula ate olw'eggulo masekkati ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 27 Kampala era nga tusuubirayo n'enkuba entonotono. Ewasigadde ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 28 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Buvanjuba ku bitundu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale tusuubira okubeerayo n'enkuba entonotono nga n'ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 28. Ewasigadde kasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubamu. Kasese Mbara ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 28 nga mu Kasese tusuubirayo enkuba entonotono. Masindi ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 29 ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 24. Mu bukiikakkono ebitundu ebisinga obungi ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 28 ku 29 era nga nayo tusuubirayo enkuba. Mu bitundu ebimu ebyo eby'ebunaayira London tusuubira ebbugumu okubeera ku degrees 29. Cairo ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 39 n'akasana okwememula. Dubai ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 44 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Awo nno gwasuubira ogendako e Dubai tukusaba ogende n'engoye empeweevu. Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Bye tusobodde okufunirayo beera bulungi.